Gwe omukyala ali eyo obadde okimanyi nti bwe weekuumira omwagalwa wo oba okitegeera gw'olina awaka n'ogamba nti kamwekuumire otuuka ekiseera n'obeera ng'oli mufunda kwegamba omusajja n'aba nga lwakuguddeko bw'ati ng'akuzina mu butuufu awoomerwa emmana yeebeera mpoomu yukiya temugenda kwegatta buli lunaku kitegeeza waanakukwakirako bw'ati buli wamu ojja kubeera ng'otabuti feelings zijja kubeera nga ziri kumpi naye munnange tolowooza nti ogenda kwegabula eno wegabula eri olowooze nti omuntu gw'olina aka feelings onoobeera ng'ozifuna oba okiraba yongera okubeera ng'omubiri oguwa abantu bangi feelings zituuka essaawa ne zibula olina eza Tom olina eza Derek olina eza Sam beera ne feelings za muntu atya omu kijja kukuyambako okubeera nti omuntu bw'anaaba kukutteko oyima mangu bw'anaabeera abadde akuyingira ajja kuwulira ojja kubeera ng'omuwulira kubanga abantu tewagaziye gy'onogenda okubeera ng'ogenda ewa Tom alina omukira munene omuntu wo omukira gwegwo mwenna mwefiitinga kakati ojja kulaba nga ebintu bibulamu yesu ekikutwalayo eri kasente kubanga Tom alina akasente naye ate ono bw'onoomutereeza n'atereera ajja kubeera nga naawe akuwa otherwise oyinza eri okufunyayo n'ebirwadde ebirala then nga tuggyeko awo tugendera ku baami naawe omwami ali eyo omwami omukyala ono atudde awaka ajja kunyumirwa nnyo omukira gwo ng'ogumu era akimanyi nti nno guyingira wano wokka naye gy'anaakoma okubeera ng'akitegeera nti olina owalala gy'oguwa then kijja kubeera nga feelings ezo zibula ate ez'omukyala bwe zibula bubi kubanga ojja kutuuka ekiseera nga wonna w'okoona tewali kivaayo ne bw'onookola otya era ng'ekituufu kya byonna ebigambo by'olina okumugamba kwe okulaba ng'omulimbirira ebigambo ne bimukomyawo n'abeera nga kumweyaba ekyetaaga obudde buwanvu otherwise ojja kutuuka ekiseera nga oyagala okwegatta naye wansi wabeera wakoze eki nga wakaze nga ne bw'okwata wonna w'okutte feelings zibuze olw'ensonga nti kiri yakitegeera nti olinayo abantu abalala kati feelings zibulirawo nga ne bw'omukwata kagamba ndeka kubanga olwedde alinamu kali ekintu okigaba ebbali so abeera akwenyinyala era kyova olaba amaka agasinga gassa ssessero ekyo abakyala abamu oli akugamba kojja nze kassa ntegeera nti omusajja atandise okubeera ng'atandika okugenda ebbali feelings zibula so kitegeeza omuntu oyo okumukomyawo nga bwe yali kyetaaga obudde buwanvu nga bw'okiwulira so mwebereremu bw'obanga chance obadde ogirina gikozese emmana yeebeere nga ya muntu omu then naawe omusajja empola yeebeere nga ya muntu omu kubanga bw'oba ogamba nti nno muli mwenna wamu then kitegeeza mulina kubisharinga mwekka naye bw'obeera obadde okyataayaaya olinayo it is okay kuba muba temunnaba kubeera mwenna naye the moment w'omulira ne mbeera nga muli abantu babiri bwe gubeera mukira guyingire mu kituli kitya kimu bwebeera mana ayingiremu omukira kutya nti gumu kijja kubeera nga kibayamba okubeera nga mwekuuma n'okwewala agalwadde kojja ntambye ssemuto kansobole ekyo n'ofunyamu ekyokuyiga kasharingireko munno vidiyo girayikinge ngendako mu comment section obeere ng'oyogerako nange nkwagala nnyo